Susan tuli mu mulembe ng'ebifudde bitambula naye ng'ate ebyo ebifudde bitambula naye ng'emyoyo gy'abantu gizikirira buli lunaku poliisi esobola okuwa lipooti y'abantu abafudde accident ne weewuunya oba abantu abo babadde beetegese buli lunaku amalwaliro gasobola okuwa lipooti ey'abantu abafudde obulwadde obwa bulijjo buli lunaku ensi eba n'abafiiridde mu ntalo naye oyinza okwekanga nga discussions mu whatsapp groups social media groups tekwabaddeko omuntu n'omu abuuza nti abange tuli mu bino naye singa omu kuffe ateguka olwaleero okimanyi n'abagenzi okuziika era emboozi ebeera awo egamba nti tuze kuziika ono olwaleero naye tuwono naye tetumanya ddako naye tuwali agamba nti twenenye twetereze kuba noono teyayagadde kugenda abakulu bagenda n'abato bagenda omuntu alwanyisa atya kubanga nze mbagambe nga tugenda mu break nti bw'otuuka okuba nti olina devotion time jjako essimu zo baziteeke muserensi ozitereke esaamuweya okwate hard cover eno ogisome ofune akaseera ne Katonda ate ekyokubiri ndowooza kyemba mbongerako ze naawe olyoka obongereko va mu mpaka z'ensi ezitafuna kubanga olina Pawulo agiyita race kyavaga nti nwanya okulwana okulungi okukkiriza nkukuumye ebintu byonna ebikulumba bikuba kukkiriza bajja kukugamba ku pasita atakukwatako bakugambe ku pasita akukwatako bajja kukugamba ebintu bingi nga kye banoonya sitaani kyanoonya ahitinga hard ku kukkirizako osobole okuba nga osala okukkiriza era tuli mu biseera biri ebyenkomerero bayibuli byegamba nti bannabbi ab'obulimba baliyinga obungi ate bajja kukyamya bangi n'okwagala kw'abasinga obungi kuliwola ow'amagezi ki omuntu okwekuuma diversions ezo ekisooka olina okukkiriza nti sitaani waali wakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda era wamukkiriza nti yaleeta obulamu obutaggwaawo naye kkiriza nti sitaani waali lwaki bw'okkiriza nti waali ogenda kuyiga engeri y'okulivinga obulamu n'okumanya tricks ze mu ngeri ki nti manya nti Yesu bwe yajja ku nsi bwe yafa teyafiirira kiwayi. It's not a group of people. Atalina group of people bwe yagamba bano mbafiiriridde yafiiririra buli era nawe kyebutaga nti buli amukkiriza aleme okubula buli muntu oba musamize kati oba mubbi oba mwenzi oba musiyazi yamufiiririra kyayagala mumukkirize kati mukubanga nga yakufiiririra sitaani akimanyi nti yafiirira buli muntu kati mukubeera nga yafiirira buntu nga buli sitaani akimanyi sitaani bw'aba anoonya ab'okusuula anoonya buli muntu bw'aba anoonya balemesa okumanya Kristo anoonya atannamumanya so amunoonya amukiipingire mu kintu ekimuleetera okulowooza nti teyeetaaga Kristo n'akwata gwe yakkiriza n'ayagala omumukusuuza nga Yesu bw'ayagala oli oba nkufunye bulungi atanamukkiriza aziyizibwa obutamutegeera gwe yamukkiriza buli kaseera bagenda kukusuulamu ebisaabulula Kristo n'otuuka okubanga obuusabuusa kye wakkiriza nze ebyabalokole bintamye nze obulokole buntamye tombulira bulokole kati bw'aba si mulokole nga yakyogera sitaani akikoze kyayagala kyekyo ayagala otamu ekikuyamba olina okutamwa salvation eno oleesa ekigambo kipya sitaani ali ku operation kutamya bwakutamya obulokole atamiza abantu obufumbo atamiza abantu emirimu abaana atamiza abantu okuzaala atamiza abantu obulokozi operation kutamya ye sitaani gyaliko omulokole ogenda kwetamwa kye wakkiriza atamiza abantu kyaki mbadde sikyogedde anti era obulokole amawanga mikwano gyaffe abatulaba kati abali e Bulaaya
bajja wano ne beewuunya ng'abantu bakuŋŋaanye mu tenti ebuguma okwenkana awo ng'abantu bali mu musana ne baga nti ewaabwe ekkanisa ziri mu kutundibwa abantu batadde mu supamaketi n'ababuuza naye muntu ajjawo obuyinza obutunda ettaka lya kyaki obutunda ekizimbe ky'ekkanisa naga nti ewaabwe ekintu kimenteningibwa bills kati bwe ziba bills tezikyasoboka era akagurupu akabasigaddewo bagamba tukitunde omanyi era kyakola bills ezo economy asobola ogicontrolinga kyova olaba tulina okwegendereza abakulembeze be tulonda naye abakulembeze abo balina systems ze basangawo ezirwaninga kati systems eziva mu africa tukyalinako ekyo systems tezinayimirira kunywera ebwero jasanga nga system esobola onyigiriza kye bayita faith okuyimirira nemulimirirwa kati stani nga kyakozesezza weapon ye eri financial abasiyaze nga balina sente kyaki nga terina sente ng'omukkiriza ate abalina sente unfortunately abakkiriza abalina sente tebateeka sente mu makanisa sure yes baziteekawa bazimba orphanages bakola charitable works now solution y'ebizibu by'abantu ye kristo asangibwa mu kyaki si mu charity omuntu ono gw'otadde mu kkanisa katonda ajja mukolamu omulimu nga teyeetaga charity bw'omuteeka mu kkanisa katonda n'amukolamu omulimu ajja kulabirira bamulekwa ajja balabirira teyeetaaga kukola bingi nti ebanga nsigo gyogamba nti generation n'obuwangazi omuwadde tagenda kumala gafa nja kugereza house of prayer weeri yagula ettaka mu kugula ettaka si kyaleero lwokka in fact insuringa ebanga insurance nti abalijja address emirembe n'emirembe nti omulembe ogunajja gusangewo ekintu nga singa ikonomi enyeenya rent si kyekizibu ekkanisa bwezimbibwa ikonomi bwenyeenya rent si kyekizibu nti tusobola okusalawo nti tewali masanyalaze tusabe emisana tukozese generator anti yinza ogamba ikonomi tewali sente za generator services zibenga za misana tetukola kiro kubanga emisana buli muntu aba alaba so consumption esobola okubeera controlled kati oli azimba ekkanisa sitaani kyegambye kiri nti akikola akigenderedde ali intentional mu kulumba omulokole nti agamba tozimba kkanisa musumba wagenda zibba musumba wagenda zirya nozikola ki nozwithdrawinga ye kyayagala temugula kanisa tetuli ku house of prayer we are talking about twogera ku church globally kubanga bwe tuba twogera ku church globally abagagga bonna balina club z'emipiira ne ba shareholders baazo bonna balina faith gye basubscribinga so ojalaba nti naye bw'olaba investment gye bateeka mu mipiira sente ze bagula omuzannyi tebasobola ziteeka mu mubuulizi kati sitaani akikola ng'akimanyi enkya ikonomi egenda kyuka ekkanisa yeetaaga nga epangisa ekkanisa yeetaaga nga terina address buli kanisa lwenebeera nga terina address abatakkiriza nga balina ssente bagenda kukola ki bagenda kugula ebifo ebyo byonna ebyandizimbiddwamu ekkanisa biri mu mabaala now omukkiriza alina ssente agamba where should I invest ng'akola essomero where should I invest ng'akola eddwaliro kuba mukyazaala amanyi abaana bajja kubeera mu ssomero continuously abalwadde bakulwala Sitaani agenda kulaga nti ssente zo zeetaaga ziteeka mu business invest here savingira abaana bo abaana bo beetaaga basangawo ebyo byonna si bikyamu in fact mu mawanga mangi church is a liability tesaba looni bakubuuza kati olina abantu bati bakuŋŋaana ku kanani naye bwe tukuwa bilioni 100 zoyagala okuzimba Pentagon abantu abo nabeera manager wa bank oba aheadinga business nakubulira nti bwe banaakuwandiikako ekigambo abantu banaasigalawo sente ogenda zijja bwe zinaasasula ekigambo kye bawandiise ku kyaki kiwa kyaki ebbaala ezikiriza obulamu ne bw'ogiwandiikako kyebbaala esigala ejjula nti Sitaani akikola with an intention Sitaani agenderera intentional amanyi lwaki akola ekintu alina ensonga Sitaani talumba nga talina nsonga